Bamusizaako baganda bannange mwenna buli wamu mu biti byabwe. Mukama tumwebaza obukuumi, obulabirizi, obugabirizi n'okulungamya ne byonna. Nze mulongo mwagala omuzana Kabaka nzize mbabuulire ku ggulire lye nawulidde ennaku ezo n'ebirala era ebyaddiridde kulyo, mbajjukize ku ntegeka za bajjajja abataka, bawe ne ku nsonga enkulu lwaki bino tulina okubissaamu amaanyi. Okuva awo nja kuddamu ne ku bubaka bwe nafunye naddala obwazze nga bongereza ku ddoboozi lye nakola ennaku eziyiseeko awo ku bigambo by'okukuuma obuwangwa n'ennono byaffe. Kansooke mpozi mbategeeze kino nti bwe twogera okukuuma n'obuwangwa n'ennono, okukuuma obuwangwa n'ennono, tetwogera kukuuma buwangwa na nnono ng'ebintu eby'okuyisa ebiseera bino, twogerako ng'ebintu ebyokwetaasa, ebintu ebyokwekuuma n'okukuuma ebyo ebyaffe, kubanga obuwangwa n'ennono bwe bulamu bwaffe bwonna nga bwe tububeerako, byebyo ebirambika obulamu bwaffe nga bwe tububeeramu wano ku nsi, era ebiriko abantu abangi abaagala okubyonoona n'okubisaanyaawo ng'ekkubo ery'okutandikirako okutusaanyaawo ffe ffennyini. Era tuteekwa okukimanya nti obuwangwa n'ennono by'ebintu ebitugatta ku mutonzi waffe, era ebyo bwe bivaawo mwe muli ebintu eby'enjawulo ebitugatta ku mutonzi waffe. Ebyo bwe bivaawo obukuumi bwaffe buba buweddewo. Mbasaba ebintu bino mubeere nga tubitegeera bulungi, kubanga obukuumi bwaffe bwe buvaawo, olwo omwoyo omubi ogwagala okusaanyaawo tuba ffe ffennyini tuguwadde ebbeetu, guyitewo kyere. Kati omuntu asobola okubeera n'emirimu mingi egy'okukola, naye omulimu gw'osinga okuwa ebiseera okulowoozaako n'okuteesaako ne banno, era n'okukola kwennyini n'ogussaako amaanyi gw'ojja okusobola okwanguwa okumaliriza. Naye omulimu bwe gubeera nga gulina kukolebwa abantu bangi, nga buli omu alina ekkatala lye mu gwo, ekifo kye w'alina okuyimirira, omu ne bw'anaamala emyaka gyonna egy'obulamu bwe era tekigenda kumala. Mulina okusituka mwenna, buli omu n'awaayo obudde, ne mulyoka mutuuka ku kituufu. Kyennyamiza okulaba abantu abakaaba embeera eriwo nga bw'eri enzibu, naye nga tebasobola na kusitula lugalo ku nsonga ku kkubo libalagiriddwa, ate nga liri ne mu buwangwa ne mu nnono nga litulagirirwa nti nno bwe kiba bwe kiti mutambula bwe muti. Okukaaba n'okweraliikirira tebimala kukyusa mbeera, ne bw'obeera okaabirira Katonda yennyini. Anti n'ekitabo kikugamba nti okukkiriza okutaliiko bikulwa kubeera kufu. Kati okukkiriza gw'ogamba nti kusobola okubeera okufu nannyini kunaabeera mulamu? Nga twogera ku nsonga eno, mujjukire ebintu bino, oba kaŋŋambe nti tujjukire ebintu bino ffenna kitwetaagisa okujjukirira awamu ebintu bino, tubikuumire mu mmeeme zaffe era tubirowoozeeko nnyo. Abaganda abaatusooka baatugamba nti ensi eno mwe tuli ey'abalya mmere efugibwa kuva mu nsi ya myoyo. Ate naffe bwe tutunuulira ensi kiraba ne tukimanya nti nno abantu bonna bafukaamiranga ne basabanga, oba bakola byonna byebakola eby'omyoyo mu nsi yonna, mu mawanga gonna, tebasobola kubanga bonna. Ate emirembe gyonna kavanga ensi etandika tubiraba nti abantu baluubirira nnyo okubeera nga bakwatagana, bafuna engeri gye bakwataganamu n'ensi y'emyoyo. Kati abo bonna abantu tebabeera basiru. N'olwekyo tuyina ate okukwatagana n'ensi y'emyoyo sigandi kujja kubeera osabenga, naye oteekwa okumanya nti oteekwa okubeera nga naawe kyonna kyokola oba kusaba oba ki, naye kiteekwa okubaako n'okuddibwamu. Ate era ne Ssekabaka Muteesa asooka n'agamba mu bbaluwa ye eri n'abakyala ba Bungereza nti ensi yaffe tugitambuliza ku mazima. Kati bw'ejjukira nti amazima mwoyo. Awo ngezaako okwongera okunnyonnyola nti tulina okubeera nga olutalo luno si lwagamba bugambi ng'abantu abamu bwe beeraliikirira tufudde tulina mmundu tufudde,
emmundu si yeesookerwako, omwoyo gwe gusookerwako, era ebyomwoyo bw'obikola obutuufu ebyo ebirala byo byanguyira ddala. Era kyova olaba nti ebiseera ebyemabega tubadde nga tukola okwetaasa nga tutambulira ku mmundu ebiseera ebisinga obungi. Kyova olaba nti era tutuuse we tutuuka nga ate tuli wazibu nnyo okusinga ne gye twava ng'ekintu kizze gitambula kyongera kwonooneka. Mu Zabbuli eya 20 Ssekabaka Dawudi yagamba nti abantu abamu beesiga bigaali byabwe n'embalaasi, ebintu ebikolebwa era ne bikozesebwa emikono gy'abantu. Naye ye oyo Ssekabaka Dawudi n'agamba nti amaanyi ge tegali mu bintu bitonde, amaanyi ge nga gali mu linnya lya Katonda w'ensi ye. Kubanga ye tewali lutalo lwali lumulimye kuwangula oba embeera n'emulimu okukolako, tugamba omutonzi. Era ne bw'atyo ne Dawudi naye entalo zize zaasobola okubeera nga yaziwangulanga. Kati ntandika n'eggulire ennaku ez'emabegako awo nasomye ku mutimbagano nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yatumye omu ku baminisita be kugenda mu bajjajja abataka bamutegeeze ku bizibu bye basanga mu kiseera kino. Ku ekyo saafunye kisingawo, naye ate era ne tulaba ebbaluwa Ssaabasajja Kabaka gye yawandiikidde abataka ku lukiiko lw'enjawulo, omusonyiwa ku lukiiko lw'enjawulo lwe baakoze. Kale ne kibeera nga n'ekyo nakyo abantu bwedda bakyogerako awo ababadde bakirabye nti singa abataka baddamu okukwatagana, kubanga twawulira nti beeyawuddemu ebitundu, ne babeera bumu, kubanga obumu bwaffe bwe bukuumi bwaffe, kijja kubeera nga kitwongera okubeera mu kifo ekirungi ku ntambula gye tutambuzaamu eggwanga lyaffe erya Buganda. Nange ne ŋŋamba nti ng'ekyo bwe kiri bwe kityo ka mbajjukize n'entegeka y'abajjajja abataka abakulu b'ebika gye baakoze ey'okusisinkana abazzukulu baabwe mu lukuŋŋaana olw'okubaawa Emmengo mu 2024 Oktoba. Olunaku lujja kubeera Lwakutaano, esaawa zijja kubeera 2 ez'okumakya. Omusomo nga guli ku nnono, obuwangwa n'empisa. Omulamwa nga gugamba nti amaka ye mmererezo y'obuntu. Ebisale emitwalo 2 gyokka. Amaaso gaffe tugateeke ku bukulembeze bwaffe obwa waggulu, tusobole okumanya naffe kiki kye tukola abakulembeze ab'eno wansiko gye tuli. Abakulembeze ffenna ku buli mutendera eno wansiko ku musingi naffe tubeere nga tusitukiramu, era naffe abagoberezi, kubanga buli omu alina baakulembera talina ne baagoberera. Tusobole okuteeka amaanyi mu kubeera abawulize eri abo abatukulembera mu butonde. Kiringa kyuma kyonna oba mmotoka oba kyalaani, twakyogerako n'olulala. Buli kifo kyonna bwe kibeera, buli kimu kyonna ekitundu bwe kibeera mu kifo kyakyo nga kikola omulimu gwakyo, ebintu bitambula bukwakku. Kale era n'osanga nti ate era ekizimbe kyonna bwe kigwa kidda ku musingi. Eyo gye bakinona okukizzaawo. Ne bwe kibeera kiyuuga era basooka kukebera musingi. Emirimu gye gitandikira egy'okunyweza. Abazadde tubeere nga tukanda abaana era nga tubajjukiza nga bikiseera kulamula kwa Ssaabasajja nti tuleme kubongoota. Tugaanire ddala abaana baffe, tuleke ebbaganya kubongoota. Ate ndowooza ekyo kanze neeteekemu ebbali, kubanga waliwo abazadde abamu abakola ate okusinga abalala. Waliwo bannaffe abamu nga baate balinga abataliiwo, ndowooza olw'okubanga obanga abaana bali mu ssaza ddala na bano bali walala. Naye ekyo kyonna si kyakwekwasa. Bino si bya nasoma namanya nategeera. Eby'okutambuza eggwanga buli alimu asobola okukikola. Kiringa mu nnyumba.
tekiriiko kugamba nti oba ebintu ebikolebwa buli omu abisobola. Kwoza sowaani, kusiimuula, kukola ki n'ebyeggwanga buli omu abisobola. Ne bwe tutyo mu nteekateeka y'abajjajja abataka tubeeyo mu bungi, tubeerereyo ddala mu bungi. Omuganda kyagamba nti ogutateganya teguzza nvuma, ate amagezi n'amaanyi ge tuteeka mu bintu by'obwakabaka bwaffe era ge magezi n'amaanyi obwakabaka bwaffe ge bubeera nabyo. Tuteekemu kingi buli omu ku ffe. Entegeka eno mu kiseera kino yandibadde ekuŋŋaanya abantu bangi kubanga ya byafaayo. Ya byafaayo ebiri nti eby'omu maaso era yeetaagisa nnyo ey'abataka okukwatagana n'abazzukulu era nkulu. Abataka okukola omusomo gw'abazzukulu baabwe okukwata ku nnono n'obuwangwa gye ŋŋamba entegeka eno kubanga emaze ebbanga kavanga etandikibwa. Yatandikibwawo bwe mbeera sikola nsobi mu mwaka gwa 2017 kati emyaka 7 beddu era ne ku olwo baakuŋŋaanira Mmengo okwanjula enteekateeka nga baatuza bannamawulire omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Ekiseera ekyo yali omutaka Kayiira Gajuule n'ategeeza nti baali bagenda okusomesa ku bintu bingi omuli okwejjukanya ku bikwata ku buwangwa bw'Abaganda, engeri gye tuyinza okukuumamu n'obutonde bw'ensi nga tuyita mu buwangwa n'ennono. N'ayogera ne ku nsengeka y'obukulembeze mu Buganda protocol wamu n'ensonga ezikwata ku busika. Ani ateekeddwa okusika? Ndowooza kubanga waliwo ensonga eyali ekwata ku kintu ekyo, ndowooza waliwo omuntu omu omugenzi eyali alaamiridde oba omwana omuwala era yateekako nti nno baali bakutusomesa ku nsonga ani ateekeddwa okusika n'ani asomeka n'engeri y'okukuumamu ebyobugagga by'abagenzi. Mu kukola entegeka bajjajja baali wamu n'abazzukulu baabwe abamu ng'omuzzukulu omugenzi mu birunjuki era yakolanga obutambi naffe tusobola okumanya ebigenda mu maaso. Mu katambi kaakamu yagamba nti yali yeesunze ensengeka y'obukulembeze mu Buganda protocol kubanga kati ng'agamba nti kati mu kiseera ekyo twali tuli mu mivuyo mingi. Omusomo gwaliyo mu Lubiri Mengo ng'ennaku z'omwezi ndowooza zaali 2 Okitoba 2017. Tuwulira nti mu myaka egy'edda Buganda yafuukako muwawa. N'ekiseera kino oyinza ogamba tuli mu muwawa kwegamba nti tugenda tutyo tetwekutte ku bintu bituufu bituteeka kwekwatako. Ti Buganda yafuuka muwawa neeyita mu biseera eby'obuvuyo. Kati Kintu n'abataka Kabaka Kintu n'abataka ne bagenda ku kasozi nnono e Magonga ne bategeka ennono era ne bagumiza obuwangwa kwe tutambulira leero. Ate era bajjajja batubulira ebyo batugamba nti ensi mwe tuli eyabalya mmere engeri gyefugibwa okuva mu nsi y'emyoyo. Kale bwe tuba tuwabye kye tusooka okukola kwe kwebuuza n'okuggumiza okumanya kwaffe wowe tukoze ensobi kubanga eyo yeeva amateeka. Bwe tugamba nti efugibwa okuva mu nsi y'emyoyo kitegeeza nti yeeva amateeka kwe tulina okutambulira obulungi. Era bwe tusoba kye tusooka okumanya bwe tulaba obuzibu mu bulamu bwaffe kye tusooka okumanya nti waliwo amateeka agakyamye oba agakyamizibwa. Kyetuvudde tubadde tugambanga ku bantu ab'Emmengo nti ebyo mubisobya tetuwakola kubalonda nga bo bagamba nti batuwalana batulonda batulwanyisa. Nedda, bwe mukyamya amateeka mukyamya embeera z'abantu kubanga ebintu byatondebwa okutambula mu ngeri emu, si bulinga ayagala ina bw'alina obitambuza. Era tubadde tuleetanga ebyokulabirako. Kaŋŋambe bwe twayogera ku bano bannaalinnya abaziikanga abantu basooke bagende batulire ddala wali ku myanjo okubafu kwennyini, ne tubagamba nti n'amawanga amalala tegabikola
kweganga twagala kubalaga nti nno naye ebiseera ebyo nti ago amateeka bwe gatyo bwe gali mu nsi yonna naye ebiseera ebyo twalinga tetumanyi nti abantu ebintu bino babikola babigenderedde kubanga omuntu oyinza mugamba kintu kimu omuntu omukulu atali mwana muwere n'omugamba ekintu kyekimu amaze okulaba obulamu kyabulabyeko kale toyinza kugamba nti nno aba akola nsobi akoba ebyo bibeera bikyamu ebigenderere kati ddala ebyali emagonga ku kasozi tetwabimanya mu bujjuvu naye entegeka eyavaayo yatutambuliza mu ddembe yatambuliza Obuganda mu ddembe era nga n'oluyimba lwaffe olw'eggwanga bwe lugamba eggwanga lyaffe ne limanyibwa okutuuka mu nsi zonna era abantu ne babeera bulungi mu nsi yaabwe. Mu Bayibuli twasoma ku Bayudaaya nabo nga bali mu mitawaana ne tulaba Katonda bwe yalonda Musa kati n'aba nga yagenda Katonda n'amukwasa amateeka yagamuwera ku kasozi Sayuuni kwe kugamba bajjajjaffe abateka be baakola ekyo ku lwaffe Musa katugambe be bamusa ba Buganda mu kiseera ekyo engeri yonna gye baafunamu ennono eyo na biki mbagambe nti ebyagenda ddala ku kasozi eyo tetubimanyi wadde ng'ebya Musa byayogerebwa naye tetumanyi kiki kyasabibwa naye amateeka ge tubadde tutambulirako ekiseera ekisinga obungi gabadde gatukolera wano mu Buganda ekyo ekyava ku kasozi bajjajja gye baagenda nga ne Musa era bwe yagaako ennono nga ne Musa bwe yagenda ku Sayuuni. Kino kitulaga nti ensi bw'ebeera mu mitawaana yo nga yo erina okuddamu okwetegereza amateeka gaayo kwetambulira n'okulaba nga gonna egatuukiriza bulungi. Ate ennono eno bw'omala okugeraageranya ne ku byabeera mu ggwanga ly'Abayudaaya sina mateeka bino biragiro kubanga amateeka oyinza n'okugamenya oyinza n'okukola ki ne bakusibako mu kkomera ne bakuta biki naye bino biragiro kyoyita commandments era ebiragiro ebivaamu endagaano kuba oba okkiriza endagaano y'obulamu ng'eggwanga likkiriza endagaano y'obulamu wakati w'omutonzi n'abantu be. Ate era tuddamu ne tulaba nga ne Yesu bwe yajja era yeeyogera ku kutereeza mateeka n'agamba nti sajja kugaggyawo wabula kugatereeza. Ebigambo ebyo bannange bikulu nti embeera zaffe zennyini wakati leka omulabe kyova olaba nti nno temuyina kukkiriza bantu bajja nga babakyusiza ebintu. Tuyina be tuwulira kati abawandiisa ebitabo nga bavuma bannyaabwe. Ffe Abaganda tugamba nti eby'omu nju tebittottolwa. Tuyina be twawulidde kagamba abaana abavubuka babiwulira ebyo bajja kutandika okwejja ku muntu yekka Katonda gwe yabawa abalabirira so nga te yakola etteeka tujja kyogerako n'oluvannyuma kubanga era waliwo ne munnaffe omu omukiise yakyogeddeko ekyo naye kati n'owulira abalala nti Muganda ofumbira bufumbirwa binokola ki n'olaba nti waliwo amaanyi agakuba obuwangwa agakuba ennono agakuba enteekateeka eyatuweebwa ey'engeri y'okutambuzaamu eggwanga lino. Era ojja kulaba nti bw'okitunuulira n'ogaa nti singa tulonda ekyono n'ekyono n'ekyono byonna ne tubiteekawo mu busobo bwabyo muba temukyamanyi gye mulaga muba temukyalina na kye mutambuza. Kale ekifo ky'abajjajja abataka kikulu nnyo era abo abali emmengo balina okukimanya nti ekyo tekizannyirwako. Kati kyova olaba nga kankyogere kati kuba nkirowoozezaako essaawa eno nga Mayiga bwe yagenda jjo n'akwata ebbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka n'agamba mbujye yagikwasa. Mayiga mu bintu by'obuzaale bajjajja abataka bali mu buzaale abaddirira yes bali mu buzaale nga ne Kabaka yennyini. Kati ate gwe awononyawo ki wakati nti gwe olina okukwata ebbaluwa y'abataka ogisomere bajjajja manyanga ebbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka ogisomere bajjajja awo toyinaawo kifo. Waliwo abantu abakola emirimu egyo ab'obuzaale
ebyo si byammwe bansi yaleeta bannayite mutuwogeza bigambo tugezaako okubeera abantu balamu twogere ebintu ebituufu naye ati mwe mulabika nga batategeera kye tubagamba kati bwe Mayiga byagenda asonseka mu battaka abantu abatali baamu simanya bo bennyini abakkiriza obulumbaganyo obw'okwefuula kye batali mu Buganda kye balowooza naye musiga kinene amakungula gasobola okubayitirirako ze muzanyiramu ntegeka za Mukama ku muwanga g'amatonde ate ne muzizanyiramu nga mugenda okola obulumbaganyi nga mwefudde kye mutali abantu ne babeesiga nga balowooza ne muli baganda baabwe nga temuli kati ensonga ey'okubiri lwaki abaganda mwenna musaanye okujjumbira entegeka eno kanji soose na lugero omuganda agamba nti n'alina omukaleeka tomuseera mbisi ate nga mu mbeera eno ffe tulina embisi bali bannaffe be balina omukalo naye nga simanyi oba abali ku mawanga obwegugungo mu mawanga mwe muli obulaga bannansi naddala mu Bulaaya Europe ne America bwe bakoze okugamba nti nno bakoye abagwira mu bulaba naye nga tumaze emyaka mingi nga bino tubyogerako kubanga kambategeeze nti waliwo abantu ababeera ku mawanga ne bakola emirimu gyabwe wonna bwe baba bakoze waliwo abantu Mukama baawa omukisa ne basobola okufuna okumanya ne batuuka oluusi okuwuliriza ebintu n'okusisinkana abantu ne basobola okumanya bye ate waliwo n'abantu abalala nga ye bw'atuuka mu kifo asobola okutegeera amangu nti yenna embeera eri bwe toba kino kiri bwe kiti kati ekisinza okutuleetera omutawaana abaganda kwe butawuliriza kanjogere na kino emputtu etuyitiridde kubanga n'ebintu bingi nnyo Ssaabasajja Kabaka badde abitugamba ng'omukulembeze waffe ow'oku ntikko Katonda okuwa buli ggwanga ekifo kyalyo ekyo bw'okitunulako kyali kya bumanyi obw'ekika ekya waggulu bwe tulina okussaamu ekitiibwa kati waliwo olugero olwo olw'omulembe Omutebi olugamba nti nno sirujjukira bulungi bwe lugamba naye lukugamba nti nno nti ku bugenyi banjagala talabirira waabwe gwe olw'okubanga bakuwadde akakeeka olw'okubanga kakusanyusizza kali kayonjo balese ne kacaayi akaamata kuliko n'omugaati na biki ebyo n'olyoka bakuga nti wange embuzi zo nga zikyali ku ttale ebintu byo mbwanyizo nga ziri bweru nze kakati eno ntudde bulungi bampa sikyalina kye neetaaga bannange tusseemu ekyo okulowooza mu kintu kino ebya Amerika byo kakati USA buli omu kakati abimanyi nawuliddeko nina we nasomyeko n'empulira nga bagamba nti n'abalina green card babagambye nti tebakyakirizibwa kutambula nga bwe badde batambula nga ne bagenda nga ne bafuluma nga ebweru nga bwe baagala era ne bagamba nti ate abali munda batakirizibwa kutambula abali ebweru ne babagamba nti tebadda simanyi butuufu bukiriko nakirabye ku mitimbagano ate n'endaba e Bungereza nga bagamba nti babawadde eŋŋendo 2 zokka buli mwaka abantu bonna abali mu ggwanga nti ebyo ŋŋendako ate enzirayo eŋŋendo 2 waliwo amateeka mangi agajja naye amateeka ago njagala obabuulira ekintu kino nkiyiseewo wano tegandibeeraliikiriza nnyo singa mukwatagana n'ensi ey'emyoyo ne mutambuza amateeka gundi ebiragiro mu butuufu ebyo byonna bye muttunkana by'okugenda kulonda biki Katonda tabagambangako kukola kulonda tebiriiyo ebyo bantu be babiyiya era nabo bababuulira ffe twabiyiya n'olwokubanga babiyiya babiyuuya ne babizza eno ne babiyuuya ne babizza eri bunaku bafulumya amateeka tujja kukwata ono tujja kukwata oli tujja kukola bino tujja kukola biri temukoowa kyovudde obula ngo emyoyo gyammwe gikooye Katonda teyabatondera kutambulira mu bulimba yabatonderamu amazima mu nda yammwe kati jjo nga 13 mu London
United Kingdom 13 September babadde n'akenkugungo abamu nga bagamba nti babadde abantu obukadde 2 n'ekitundu ate wadde abaganda 10,000 ebifaananyi ebijja ne biyiika ng'amazzi kubanga kati ebiseera bino kamera buli bamu balina n'ez'omubbanga n'abantu ababulijjo babyekubira mu Ireland mu April naye babadde n'akegugungo Abafaransa bayina mu January naye ate ennaku zino balina era bye bakuma mu muliro ku kibuga na biki ebyo byonna ebigenda mu maaso baba omu Germany beekalakasa mu February naye n'ennaku ezo nabo bafulumizza nankani babadde baleekaana mubazzeeyo ate aba Spain bo beekalakasa mu July naye n'ebiseera ebirala badde beekalakasa mbadde nga ngenda okola akatambi kano nsomyeko kuba mu Denmark nga ndoza kibuga bakiyita batya Copenhagen simanyi ndowooza kyekyo baalinnye waggulu ku muzikiti omukulu ne bawanikira ddala eyo ekigundi ekigandi mugende ewammwe mutuviire muve mu nsi yaffe kaakati bwe bwoba otuddeawo ngolooza ogamba ebyo bagenda kusirika nze nokankubuulire abeero nina kye mbamanyiiko ebyo tebijja kusirika ate era si bya bwereere birina gye biraga ebintu ebyo muleme kubitwala ng'ebyolubalaato ne bw'ofuna akatabo k'ensi ako kakufuula mutuuze omutuuze kitegeeza omugenyi gwe bawadda omukeeka naye ensi mukama gwe yakuteeka yeeyiyo era byowulira ebyo twawuliddeko mbu ate abeeritiriya mbu ate n'abayindi mbu baasabye babateeke baasabye mbu babeere nga bye bayita son and daughter of the soil kubanga baba bagamba nti babateeke mu mawanga agali mu Uganda si bwe kigenda ebyo ebintu byonna bisobu kyebiva bireeta obuvune n'obulumi bisobu era bwe mubakwata nga mbategeeza nedda temujja kubeera musiifu Katonda gye yabatondera ye wammwe wano muli kakeeka na katebe kamwasajjute muli kumwasajjute wano waakwewogomako bwewogomyi ddakiika 2 bwe muba mulina obuzibu mu nsi yammwe abaazaalibwa wano be baazaalibwa wano nga ne mwazaalibwa ewammwe gye mwazaalibwa abantu tulina okutegeera nti Katonda waali sinaga nti gyali nti ali eyo waggulu gy'atalabira wetuli wonna waaba bye tukola byonna abiraba ate kwegamba nti temwejja ku bannammwe balwanirira Buganda kubanga ye yammwe Katonda gye yabawaako obuvunaanyizibwa era bwe muba mulwana olutalo olw'okuwangulwa muleke okuwambagatana ne Katonda by'ataabawa muleke okuwambagana n'ebintu by'Abangereza zino Uganda Abangereza be baazikola bannange kino kinaayogerwa emirundi emeka era be baazikolera amateeka era bwe amateeka baazikola lwaki kukwatiramu baddu baabwe era amateeka ge mukolerako ga buddu era galina ensonga ez'obulabe eri bannansi mateeka makyamu eri okubeerawo kw'abantu ebintu bino tubeegayirira bwegayirizi kati tubeegayirira nfukamidde nga mbeegayirira okuva omutaasooka wansi okutuuka omukulu asembayo waggulu ku lw'abaana ku lw'abazzukulu mubitegeere kubanga ge mazima ate amangu ag'okutegeera ekkubo bwe twali abato tulina akasabo ke twasomanga nga kagamba nti nno the shortest way home is not the quickest muyinza okukwata amakubo ge mulowooza nti nno wano bwe tunaasala nga tudda wali kirowoozeeko mu buvumu buli wamu wonna ogambe nti bwe tutuuka wano tukola bwe tutuuka mujja kulaba nga amakubo ge mukutte ag'okulonda tegalina gye gabatwala era ng'amazima g'okumanya obutuufu bw'ensonga ge gokka ge gajja okutufuula ab'eddembe nga tugatambuliddeko kati nnyongere okumenyaamennyamuko ku kintu ky'okukuuma obuwangwa n'ennono oyinza okubeera n'omwana ng'omanye enkula ye
nka mu butonde mwana mulungi wa mpisa. Naye ku kyalo ntikugenda kujjako agavubuka ag'empisa embi. Ng'abaana bwe bali bangu bakudiisibwa buli kimu kye balaba they are easy to impress ng'omufuti bw'akiyita. Bw'ati omwana ogenda okulaba ng'akyusa empisa, eyali abuuza takyabuuza, eyali akola emirimu awaka takyagikola, gwe yali oyita n'ayitaba ng'asooka kukusiriikirira, awo n'omanya nti omwana ono yeetaaga kwogera naye, yeetaaga kuyamba ono awaba, yeetaaga kujja mu kikoosi ekyo ekimufuula atatembeka. Ng'omulaba nga bw'agenda bw'atyo gye biggweera eriyo okukomera oba kufa, kubanga alumbagana abantu, atambula kiro n'abantu abatategeerekeka. Kale bwe lityo n'eggwanga bwe liri. Obeera olina okulaba nga likuuma obutonde bwalyo mwe lyawangibwa, era n'ebiragiro by'obutonde mwe lirina okutambulira okusobola okubeera mu bulamu ate mu mbeera ennungi. Kaakati kanjogereko ku bubaka bwe nafunye okuva mu bazzukulu bannange. Neesiima nnyo okumanya nti nno bye mba njogedde mubiwuliriza kubanga mbitwalira akadde ku lw'obulungi bwaffe ffenna, era n'ensaba tusiime buli afuba okukola kyonna ky'asobola kubanga omugwatte gw'ebyo byonna Katonda gw'ajja okukozesa okutuggya mu nnyanga eno. Muzzukulu munaffe omu yagambye bw'ati nti olulimi tewalwogeddeko. Mu katambi kali njogera ku ddoboozi lye nakola luli ery'okukuuma obuwangwa n'ennono nga mbabuulira ku ntegeka y'abajjajja gye bakoze. Yagambye nti nno olulimi saalwogeddeko, kino kikulu nnyo nnyo nnyo, kikulu nnyo nnyo olulimi kubanga olulimi Katonda mu byafaayo byonna. Tulina Muganda tumanyi eyakola olubugo yali Waŋŋonge omulundi ogwasooka. Tumanyi ebintu bingi ku biki ani yakola kino, Omuganda eyaleeta kino, Omuganda yakola biki, bimanyiddwa bitambula newankubadde ebimu sibijjukira bibamenyerayo ebiwerako kati. Naye ekintu kye tutabulirangako nti gundi yatandika okuyiiya olulimi Oluganda. Naye ng'ate era batutegeeza nti Katonda ye yawa abantu ennimi ng'akola amawanga kye yasookerako. Abaganda abamu balinga batamanyi nti Olungereza lulimi bulimi, si kipimo ky'amagezi. Omuntu asobola n'okwewaana nti olulimi lwe talumanyi bulungi olwamuyonsa, olw'Abangereza lwasinga okumanya. Kati ekyo kiringa kusula mu nzigotta ku buyumba bw'Abamalaaya, kubanga kakati nno bino munnange bw'ati bwe yabifaananyiza n'agamba nti kale Bamalaaya beeyazika. Olugoye lumu oyinza mu lunaku lumu okulusanga mu bantu 10 nga buli omu alinako aw'amaanyi gy'agenda, ono aluggyamu ono alukwata. Obwo bwavu. Naye nga olina ekikyo, lwaki weeyazika eby'abalala? Nga kyagamba nti Bamalaaya bano kale babeera baavu ate nga balina okukola kye balina okukola okulabika obulungi. Naye nga gw'olina ekikyo ate nga nakyo kirungi ddala nga kinyuma n'okunyuma ng'okyambadde, lwaki obeera weeyazika eby'abalala? Ng'olina olulimi lwo, lwaki weeyisa ng'atalina olyoke weeyagalire ku z'abalala? Kati awo simanyi oba empozi y'Amalaaya egiddewo awo, kubanga okumanya ennimi endala si kibi kasita tetwerabira nti olulimi olwaffe bwe butonde bwaffe. Katonda okutonda amawanga yatandikira ku nnimi, era n'abaagala okusaanyaawo Buganda tubadde nga tubalaba ng'olutalo balutadde nnyo ku lulimi Oluganda. N'olwekyo bwe weggyako olulimi lwo obeera oyamba mulabe, obeera wejja ku ggwanga lyo. Mpozzi n'ekirala kye njagadde obbagamba nti kojjange yaŋŋamba lumu nti nno ekimu ku kye muyina okukola
nga mwerwanako mwogere olulimi lwammwe bulungi temulutobekatobekamu bintu birala mujja ddukyamya mube nga temukyakwatagana na bujjajjammwe kubanga mulwogere nnyo nga bwe kisoboka nga n'abaabasooka bwe babadde balwogera mujjukire ebigambo kubanga ebyo byonna ebigambo byafaayo ate era ebigambo byakolebwa mutonzi temugenda nga mweyazika ebigambo nja kuddamu kyogere kuba n'abanfunye akadde naye kale katugende ku kiddako ono ate Omumbejja agamba nti ekyokukoppa akalombolombo k'okuleeta ebimuliko kyo mukiraba mutya ng'agamba nti singa ate kati tugenda ku kiddako kale ekyokuleeta ebimuli twakikoppa twakitegeera kubanga n'abeeru ebimuli babikendeezezza kati bagamba bo nti mu kifo ky'ebimuli ssente muziteeke mu ddwaliro erikola ku kkookolo katugambe oba ku bintu ebirala ebiyamba abalamu naye mu kujjukira oyo abeera avuddewo oluusi tetumanyi tubeera tetutegedde na ba mu maka bwe basigadde ffe ne tusomba busombi bimuli ebyokulabako obulabi ebyeddakiika obuddakiika ku lw'omufu so nga ate naye yennyini alina kyeyandisiimye okusingako awo wadde ng'ebimuli biraga ebbeeyi naye nga osanga yandibadde kubanga abantu batutegeeza nti omuntu abaawo ng'alaba kyonna ekigenda mu maaso nti singa mukwata ssente abaana be ne basigala nga bajja kulya nga mugenze nga kyandimusingidde okukuŋŋaanya ebimuli ebingi era ayongedde n'agamba nti ono Omumbejja atuwadde obubaka buno nti tuddemu okukozesa enkola y'okuloopa ebintu ebipya bye tuleeta mu ggwanga nga tubiroopa embuga nti kubanga abantu bangi baleese ebintu nga ennima n'ennondo empya naye nga zoonoona obutonde oba okukontana oba n'okukyamya obuwangwa n'ennono oyo ye munnaffe bw'ati bw'agambye ng'ekintu ky'okuggyawo famire n'ekintu ekirala ono ndowooza te munnaffe mulala agambye nti n'ekintu ekirala ekyokuggyawo famire okwetegekera abafu ne tukiwa ebitongole nga ebiseera ebisinga obungi bikolebwamu bagwira ate nga buli ggwanga n'ebyalyo waliwo obulombolombo okuva mu mawanga agamu obukwata ku by'okufa nga buyinza okwewuunyisa okubuzaabuza n'okweraliikiriza oba okukutamya ebyobuwangwa bw'amawanga katugambe waliwo eggwanga nga bwe bakuŋŋaana ng'omuntu afudde nga buli omu aluma ekifi ku mufu oyo ebyo nno nze nabimanyaako nange nga bagamba nti nno gy'okoma okuluma ekiwera gy'okoma okufuna ku magezi g'omufu kati omwami omu omu South Africa eyayitibwanga Credo Mutwa yafa emyaka 5 egiyise yali wa ggwanga ly'Abazulu nga Sangoma musawo munnansi era nga muwandiisi wa bitabo yali mumanyifu nnyo eyo mu nsi ye nga n'abantu bangi abava ebweru bagenda okumwebuuzaako alina bye yalagula ku Bwakabaka bwa Buganda naye ebyo sijja kubigendamu wano kyenjagadde okwogerako wano ye emboozi gye yanyumya nti yagenda mu ggwanga eri mu Kongo eyo kaakati baali bagenzeera kwongera ku ndooza ku bitabo bye byawandiika ebyo ne banna abalala nga bagenze okwongera okulaba ate biki ebiri e Kongo mu ngeri gye bakolamu ebintu by'omwoyo naye bwe yatuuka eyo n'agenda alwalirayo nnyo kati abeera ali ku ndiri abakulu abatambuza ekifo ekyo ne bajja ne bamusaba nti olw'okubanga bamulabye nga musajja mumanyi ate nga mugezi ddala bandiyagadde akkirize nti singa abeera afudde nga bwe yali omulwadde kati akkirize bamugabane abantu baabwe bamulye era bamugamba nti aleke kwerowooza kati bwe yagana ne bamugamba nti nno leka kwerowoozaako wekka kubanga ojja kgenda n'amagezi ago gonna ensi efiirwe kubanga kati ebyo byogera naye ate byolina ebirala bingi tebakkiriziganya bulungi naye ekyamuyamba yasituka era olwakuba ku matu be
pa ng'agamba banne nti be yali atambudde nabo nti abange tudduke ekibabu. Kale nno ne bavaayo. Kale abantu awo mbadde nzigumiza ku kyoli munnaffe agambye nti nno buli ggwanga lirina engeri gyalyo kubanga waliwo abantu abo baluma ebifi. Omuntu waabwe ne bamulya bwe bakuŋŋaana balumanga ebifi ne baluma ebifi. Kale abantu okubatwala mu gundi mu mayumba ago ga funeral homes mu nsi nga Uganda omuli ekintabuli ky'amawanga agatamanyibbwako muwendo nga buli ggwanga liri omwo lyegiriisa temulina mateeka nga buli bamu basobola okugenda mu mayumba ago ne bakolerayo ebyobulombolombo bwabwe nga bwe baba bagadde. Kiteekwa okwongera okwekkaanyizibwa mu gundi eyo mu West Africa eyo mu mawanga ag'ebugwanjuba mpulira bangi abagaana okutwalibwa mu bifo ebyo. Ekikulu ekiri mu nsi y'emyoyo erimu ekintu ekyo no tugenda kyogerako n'omulundi omulala ekiyitibwa okukkiriza. Ekintu ky'okkiriza ng'okkiriza. Kati gwe bw'okwata omufu n'omuteekayo oba okkiriza. Waliwo okukkiriza. Kiringa bw'ogenda ogandi ngenda mu kulonda newansiza ngenda oba okkiriza kyonna ekinaavaayo oba okkiriza. Kati mulina okumanya ekyo nti mu nsi y'omwoyo eriyo okugaana n'okukkiriza eyo kye bakubuulira nti Katonda yatuwa free will. Era ne bw'onoosanga abantu bonna abakola mu bintu by'omwoyo mu buli ggwanga lyonna bajja kukkiriza, bajja kubuulira ku nsonga eyo ey'okugaana n'okukkiriza. Ti omuntu alina obuyinza obukola ekyo. Kubanga buli akola mu bifo ebyo bwetyo bw'obanga wali olina gw'osanzeeko n'omubuuza ajja kutegeeza nti nno ebifo ebyo gye bakuŋŋaanyiza abafu okubakolako balyoke bakole byonna bye bakola okubateekateeka bifo bya bulombolombo. Waliwo n'abagamba nti okuyingirayo omala konkona mirundi 3 tomala gaggulawo oluggi kubanga nsisinkano ya myoyo na mibiri. Kati muzzukulu munnaffe eyaleese ensonga eno agamba nti abakozi gw'obalaba nga bambala amasuuti ne gloves n'olowooza nti byonna bya mulembe. N'olaba n'emmotoka empanvu n'ebimuli ebituddeko gwe n'olowooza nti nno byonna bya mulembe. Tulina okuyiga okutunulanga emabega wa buli kintu. Ne tuyita ku bimasamasa ne tutunula ne tutunula munda nga kubanga obeera tomanyi ye ono agamba nti nno tomanya ki kye bakoze ku muntu wammwe kubanga oluvuuvuumu lugamba nti waliwo n'abagenda ne bagula mu mawanika ebintu ebimu okuva ku bafu nga babikozesa mu mikolo gyabwe. Katugambe ebyokwekulaakulanya. Naye kwegamba nga byagala okulowoozaako. Tuleke nnyo okugamba nti no tujja kwetanira buli kye tulaba abeeru be bakola kubanga waliwo n'ebyogerebwa nti waliwo ekitongole ekigenda kigula amakampuni ago agaziika abantu agaziika abafu mu nsi yonna. Era waliwo n'abagamba nti ekiseera kijja bagambe nti tekyakkirizibwa muntu yenna kukolebwako ka ng'olina ssente tolina ssente olina kumutwala eyo mu bifo ebyo. Kati okuva awo etteeka libeera libalagira wa we mulina okuziikana ku nnaku ki. Ate nga byali byogeddwako ne wano. Abagwera mubajje mu nsonga z'abafu baffe oba mubaziika tebanaabye kibeere bwe kityo. Kubanga ne gye mutali temuyinza kakasa nti bye musuubira nti bikolebwa ddala nti ddala babalongoosa. Mu buwangwa n'ennono gino emirimu gikolebwa baakika oba bantu ba musaayi. Era bwe kirina okusigala oba ebika bye birina okukola ebifo ebyo ab'ebika ne beekolamu omulimu ekyo nakyo kirina okuteesebwako. Ekiraliro ekyayogeddwako kwe kuzimba ennyumba ku bafu okufuuse ekya buli alina ssente. Onaga nti ebintu bino birina emisoso. Kirala ng'omufu yaleka ennyumba ye agyezimbidde na kirala mu okugimuzimbako. Biriko emisoso n'emizizo. Enkola eno yakolebwanga mu bantu abakoze obuzira mu ggwanga mu Buganda mu biseera eby'edda era byali byeyimirirwa n'obukulembeze bw'Obwakabaka. Kubanga ennyumba zino tezirina kugwa oba kwonooneka. Ekyo kissaawo obuvunaanyizibwa obw'emirembe emingi eri abaana n'abazzukulu. Kiringa bwe tulaba ensi
bwegenda ekitegeera kati nti embiri zibeera nnyumba za bakabaka b'amawanga. Abantu babadde bazimbanga obwaguuga bw'amayumba ne bagaleka awo bagataddeko ebisenge 45 birina gundi ebinabiro 18 birina ki, abaana n'abazzukulu ne bibalemerera era ne bizika n'emisolo gyennyini ne gibalemerera n'endabirira, kubanga wateekwa okubaawo abakozi abagenda okwera ebisenge ebyo 45 n'amadirisa gonna okuva wansi okutuuka waggulu. So ng'ate embiri kwegamba zo zibaako eggwanga ddamba, nti bano abantu bwe bavaawo abakisikira ggwanga ddamba basobola okukiyimirizaawo. Kaakati ne kibeera nga ebintu ebyo byonna tulina okubirowoozaako byonna nga twogera ku kukuuma obuwangwa n'ennono tulabe, kubanga ebintu bino byonna ebyatulekerwa birina amakulu, tulina okutuna ku makulu gaabyo nga tonnaba kuleeta kintu musooke mutule mukirowoozeeko kyova luli baabiroopanga embuga ng'era munaffe omubejja bw'atujjukizaawo. Ekyo nno tekibeera na buzibu ku bantu, naye ennyumba kwegamba nti singa omuntu abeera ye yennyini yeezimbidde ennyumba tekibeera na buzibu, naye ennyumba ku bafu zitawaanya abaana oba abazzukulu ababaawo bwe zoonooneka. Kale n'olwekyo nti nno ku nkola ezo zonna ze tuba tutandika oluusi ekintu kiba kibaddewo, kati buli alina ssente azimba ennyumba ku bakadde be, naye osanga muteekwa okutuula mu famire nemubuuza n'abaana n'abazzukulu oba banaakisobola. Kwongera okunoonyereza, tuleke tuve ku ebyo ku nabiraba ebweru. Obuwangwa n'ennono bya Buganda bye bifuga e Buganda, embeera ne bw'onoogiraba otya. Ate era newankubadde nga tulinga bwe tuli kaakati, era egundi ennono ezaffe n'obuwangwa bye bifuga wadde nga waliwo obuwambe. Ate bannamawanga abalala nabo balina emikolo gyabwe gye batakubuulira, gweojja kulaba nga bazimbye amayumba naye nga tebakubuulidde nti bwe twagazimba twakola tuti. Buli kyolaba bakola manya, olabako birabika, ebirala tobimanyi. Kati ono muzzukulu munaffe omulala aggumiza Kyakwabya Lumbe agamba nti olumbe lukulu nnyo olw'okunaazaako abasigadde amaziga, naddala abaana ne bannamwandu ne bassemwandu. Kakati n'agamba ne munaffe omulala wano nti waliwo abagamba nti ekitiisa abantu abamu bwe bawulira obuwangwa n'ennono balowooza nti nno obuwangwa kitegeeza kusamira. Naye kakati n'embugo bwe bati bwe bazoogerera n'ebibya n'ensiisira byonna nga bagamba nti bya sitaani kubanga bya buwangwa byaliwo okuva edda. Obuwangwa tebutegeeza busamize, wadde n'obusamize mwe buli mu bintu ebikolebwa. Obuwangwa kintu kineneko, kubanga kati n'amawanga amalala gonna galina engeri gye gakolamu okusinza. Ate era Abaganda bonna bakimanyi ne Katonda ow'obutonda abantu bamusinzanga, Sabeeru si be baamutulaga. Kale n'olw'ensonga eyo ekyo nakyo kibeera si kituufu okugamba nti ebyo byonna twongere okufuna bajjajja ensonga ng'ezo nazo babeere nga bazimanya, bongere okuzittaanya eri abantu. N'ekiteeso ky'ensembyayo kya Mukiiso n'agamba bw'ati nti etteeka lya Katonda ligamba nti kitaawo ne nnyoko bassangamu ekitiibwa, ennaku zibeere ennyingi mu bulamu Mukama bwe yakuwa. Agamba nti tutunuulire embeera y'okufa eri mu Buganda, twetunulemu, osanga twamenya etteeka eryo ng'abantu bangi kyebavudde bafanga nga bakyali bato, nga bakyali mu myaka egya wansi, ne tutuuka n'okuyita ab'emyaka 45 abakadde. Twenoonye tuzze ekitiibwa ku bakadde baffe, bwe tutyo nga tutereeza kimu kimu buli muntu yenna ne ffenna okutwalira awamu. Era bwe tuti mu kuwuliriza bazadde baffe ne bakadde baffe bonna, tuyitabe nga batuyita ng'omwana assa mu bakadde b'ekitiibwa bw'akola, era tugoberere okuluŋŋamya kwabwe oba tuteese n'abo
ababeera bwe babeera batuyise bakadde baffe kwega tetugamba bano bokka abatuzaala naye bakadde baffe bonna kubanga era babeera bassa kimu bwe tuba tugoberera obukulembeze n'obuwangwa n'ennono bw'eggwanga lyaffe. Tuteese tubabulire naffe kye tulaba bwe tutyo mu ntegeka eno y'abajjajja abataka tubeegayirira ku lw'abaana n'abazzukulu muwe ebintu bino obudde mubyogereko ne bakulu bannammwe n'abaana n'abazzukulu mu ngeri y'okunoonya okuggumiza okumanya era mpozzi n'okumanyisa abatamanyi ebyo ddala eby'amazima bye twekakasa. Kati waliwo wano gundi gye baakutuwadde olunyiriri Zabbuli 25 n'olunyiriri olwokutaano nga lugamba nti onnuŋŋamye mu mazima go onjigirize kubanga ggwe oli Katonda w'obulokozi bwange, gwe nnindirira obudde okuziba. Zabbuli 25 olunyiriri lwakutaano egamba nti onnuŋŋamye mu mazima go onjigirize kubanga ggwe oli Katonda w'obulokozi bwange, gwe nnindirira obudde okuziba. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gyera baffe omukuumenga. Amiina. Mwebale kumpuliriza. Mirembe.